anti kyosiga kyokungula. Abatta Susan Magara 2 Kalabba ate 7 Mayisa. I shall surely give them the maximum sentence of death. Ani awalumbuye ebyama bya gavumenti abakulu bagubaganya empawa ku nsonga eno. Gentleman called Lumbuye in Turkey who had all the information of security, intelligence information, sometimes information about State House. Bakakasiza nti byayogera bye bituufu. And whatever he was speaking, it was very accurate. Parliament olwaleero eyingidde mu by'okufa kwa kapiteni wa SC Villa David Owori yakubiddwa abajambula. Ssaawa yakubawenja. Where a one David Odori, the Uganda Cranes player and sports club Villa sports captain and player, was hit by thugs, with a paver by thugs yesterday evening around 8:30 p.m. Insecurity that is ongoing, iron bars, people being hit by iron bars and all that, is an issue you should bring to the attention of the Minister for Internal Affairs, number 1, to carry out an investigation. Sipiika Anita Among avuddeyo mu kwekero. Alabiseeko mu Paalamenti naye si mu buliwo. Ebyo n'ebirala bisaaye ku Fik Media. Ene Fik Media. Kooti enkulu olwaleero esindise Hajara Nakandi ne Musa Buwembo Abbas ku Kalabba olw'okutta Susan Magara ate 7 okuli Yusufu Lubega, Mahadi Kisaliita, Ismail Kenya, Muzamiru Sali, Abubakari Kyewulwa, Hussein Katomiro wamu ne Hassan Waswa. Bano bo basindikiddwa ku meere bamaleyo obulamu bwabwe bwonna. Bano abazze banekaanekadde mu makanzo n'amashariya. Kooti yeetwe gye basindise. Kooti yakakasizza nti bano nga mu nnaku z'omwezi 7 omwezi ogwokubiri 2018 be basobola okuba nga bawamba Susan Magara era ne bamutuusaako obutemu obwo. Omulamuzi Alex Make Ajiji yalagidde ne ssente ezaabaweerezebwa ku ezo ze baasaba basobole okubeera nga bata Susan Magara, naye wadde baabasindikirako ekitundutundu eri miliyoni 7 tebasobola kubeera nga ate basonyiwa omukyalo ono. Ssente zino kooti egambye nti ebintu ebyagulwamu omuli amamotoka, amataka basobole okubeera nga babiwamba ate babitunde, kino nno kisobole okuba nga kiyambako ssente zino obutabayamba nga bali ku meere. Ye Buwembo ye yakakasiddwa nti ye yasobola okuba nga asalako Magara obugalo bwe yasooka okubeera nga aweereza, era ono y'omu kuba yamuteeka mu kaveera bw'ato n'amujjambula mu bwensi eno. Kikakasiddwa nti Hajara Nakandi wamu ne Buwembo be baasinga okuteekamu amaanyi mu kintu kino. Ate ye Yusufu Lubega wamu ne Lugoloobi ate bo bano mwanattu be baali abakessi okulaba nga balaba wa Susan gy'agenda ate nga bamuketta kagere. Kooti bwete bwesobodde okuba nga essalawo eri essaawa yonna ababiri bano bagenda Kalabba. Given the circumstances of this case, and considering the prevailing factors in this case, and so I shall surely give them the maximum sentence of death. And I do therefore sentence the two. Nakandi Hajara ne Buwembo Musa Abbas kooti basindise ku musango gw'okufa, ekibonerezo eky'okufa. While the rest of the convicts, ate abasigadde mwenna, A1, omuwali bw'asooka Lubega Yusufu, A2, owokubiri Waswa Hussein, A3, owokusatu Salim Muzamiru, A5, owokutaano Kyewulwa Abubeka, A6, ow'omukaaga Kisaliita Mahat, A7, ow'omusanvu Kato Hassan Miro, and A8 n'ow'omunaana Bukenya Ismail are hereby sentenced to imprisonment for the rest of their natural lives. Amawulire omukulu Fred Lumbuye gasinga okuba nga afulumya olunaku lwaleero gavumenti wamu n'abakozi baayo
basobodde okubeera nga bakakasa nti ekyamazima gabeera matuufu, era bano eno bavuddeyo ne batandika okuba nga buli omu asojja munne okubeera nga bamanya ani awa Lumbuye wamu n'abalala. Amawulire gano ate nga gabeera matuufu ebitasangika. Gentleman called Lumbuye in Turkey, who had all the information of security, intelligence information, sometimes information about State House, and whatever he was speaking, it was very accurate. And my question, therefore, not even that person alone, there are also others in UK, there are also others in other countries. I mean, what are we doing as a ministry to allow our own Ugandans to go out and begin revealing out our own confidential information? And who in security or in intelligence is revealing such confidential information to damage our own sovereignty and integrity? Parliament y'eggwanga Uganda olwaleero esobodde okubeera ng'etuula, era Honorable Mwiru bw'ati asobodde okubeera ng'ayimuka n'ayogera ku kufa kwa kapiteeni wa AS Villa David Owori ono eyakubiddwa akabinja k'abavubuka, era bw'atyo n'agenda esira kumwa kyategeerekese nti ono yakubiddwa kapeeva paka wansi, era mukama bw'atyo n'amujjulula. Right Honorable Speaker, I raised on a matter of national importance. I want to draw your attention and the attention of the country to a matter of national importance where one David Odori, the Uganda Cranes player and sports club Villa sports captain and player, was hit by thugs with a paver by thugs yesterday evening around 8:30 p.m. at the Chibuye Primary School. Was rushed to ICU, to Keskirin, put under ICU. Today in the morning around midday, we received the news that actually he has passed on. So and I seek the indulgence of the Prime Minister to make a statement on that. I thank you. First of all, let's observe a minute of silence. Then the rest, Guy. May his soul rest in eternal peace. This is a security matter. Insecurity that is ongoing, iron bars, people being hit by iron bars and all that. It's an issue you should bring to the attention of the Minister for Internal Affairs, number one, to carry out an investigations and establish what happened. Two, to see that justice prevails for the family. Okay? But number three, to review the whole security issue with regard to many victims. Si yeka yasobodde okuba ng'ava mu bulamu bw'ensi eno nga muzannyi wa mupiira, wabula ne Bulemeezi FC essaza lya Buganda lyasobodde okuba nga lifiirwa muzannyi waalyo Sebyondwa Rogers. Ono nno abamujjukira yali mu 2019 mu kikopo ky'amasaza Bulemeezi kye yatwala, era bw'atyo yasobodde okubeera ng'atomeragana ne munne omupiira ogwabadde wakati wa Bulemeezi ne Kyaggwe. Omukama bw'atyo n'amujjulira emyoyo gy'abagenzi, omukama agiramuze kisa. Ate ye yali sipiika wa paalamenti y'eggwanga Uganda ebirwa byerabira, sipiika Anita Amonge, oluvannyuma lw'ebbanga eppanvu nga talabikako eri eggwanga lino, yasobodde okubeera ng'avaayo olunaku lw'eggulo mu lutuula lwa paalamenti, era bw'atyo n'asobola okubeera ng'abeerako ku mukoto ogwa Zoom, wadde nga tiyasobodde kubeera ng'avaamu wadde kino kyasobodde okubeera nga kimuyamba olw'okuba nti oluvannyuma lw'okubeera nga singa omala entuula 15 nga tosobodde kubeera ng'obeerawo, ate ekifo kyo kikojjirwamu ne babeera nga ate baddamu akalulu. Oluvannyuma lw'ennaku 83 ng'ono talabikako, yasobodde okubeera ng'alabika ku lutuula olw'12, era ono kyamutaasizza obutasalwako n'ekifo ky'okukisigaza.